nga bannamagye b'eggye lya Uganda People's Defence Forces beteekateekera okujaguza olunaku lw'eggye lya NRA nga bwe lyali liyitibwa ebiseera ebyo mu mwaka ogwa 1981 lwe basooka okufulumya essasi erisooka mu lutalo olwaleeta gavumenti eno eriko mu buyinza mu lunaku olumanyiddwa nga Tarehe sita olubaawo bulinga ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri ab'ekibinja ky'eggye lya UPDF ekisooka okuva mu nkambi ey'e Kakiri olunaku olwaliro bakoze bulungi bwansi mu bitundu eby'Ebulaga ne Bulenga ku luguudo oludda Emityana. Bano balongosezza obutale enguudo kussa n'okuwa abantu obujjanjabi obw'obwereere nga basinziira ku ddwaliro lya gavumenti ery'ebbira nga bakulembeddwamu Kyebeekoze Emmanuel omukwanaganya w'emirimu mu ggye lya UPDF ekibinja ekisooka nga abadde wamu n'omwogezi w'ekibinja kino Major Charles Kabona wamu n'abakulembeze b'eggombolola ya Wakiso mu Myuka. Basookedde mu katale k'Ebulaga ku Mwenda ng'abasuubuzi babaaniriza wakati mu ssanyu nga bannamagye balabiddwako nga babiibyamu n'abasuubuzi wakati mu kukooloobya ennyimba z'amagye. Abasuubuzi basiimye bannamagye olw'okubajjukiranga entakera ne baddamu okubalongooseza ekitundu kyabwe kussa n'okubawa obujjanjabi obw'obwereere ng'abamu bakozesezza omukisa guno okubatottolera embeera embi gye bayitamu omuli n'abaagala okubagoba mu katale kaabwe. Basabye gavumenti okuvaayo bagulire ettaka lino okutudde akatale kuba abasuubuzi abasoba mu 600 bandigobwa ne babulwa we bakolera. Badda mu bigere bya mukama waffe baagala ekifo kino okukitunda naye tugezezzaako engeza yonna okulabanga batugulira ekifo kino naye ekyamazima emiziziko mingi okutuuka waggulu. Twakola ebbaluwa ne tuwandiikira Major General Sale ne tugiwa Tone Sempijjo omukulu w'obutone ne tulowooza nti tunaafuna appointment tusinkane General Sale oba Maama Jovia Sale naye tukyalemeseddwa naye ng'abaana baali batuwadde omukisa ffe ng'abakatale tusooke twegule. Ssentebe w'eggombolola ya Wakiso mu Myuka Mwanje Felix Semujju n'abakulembeze abalala basiimye bannamagye bano olw'okuddanga mu kitundu kyabwe ne bakirongoosa kye bagamba nti kiyambye nnyo okunyweza enkolagana wakati w'eggye lya UPDF ne bannayuganda. Ekikulu ekiri mu kino bazze okutuyonja tusaba ki? Batulize kutulaga buyonjo. Obuyonjo bwe batulaga naffe tusigale nga tuli bayonjo. Tukyalinawo obuzibu nti waliwo ensangi zino bannaffe babuzibwawo mu drone so tetunamanya muntu ki oba bantu ki abali emabega w'ensonga eyo. So ekintu kino kimaze mu bannayuganda amaanyi ate ng'eggye lyaffe linoonyereza nnyo era mu bya security tulyesiga. Yomba kwa President ow'Amakindye Ssaabagabo Mawerere Simon Peter nga yakiikidde RDC w'e Wakiso Justin Mbabazi ayogedde ku lunaku lwa Tarehe sita n'amakulu g'okulujaguza. N'okukuza olunaku luno okwebaza abantu abatukuuma mu nsiko gye twali n'okulaga obumu nti bukyaliwo. Ate ye Major Charles Kabona ayogedde ku mulamwa emikolo gya Tarehe sita kwe gitambulidde n'asuubiza nti bakugenda mu maaso n'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Naife nga UPDF ne poliisi n'ebitongole ebirala bikuumaddembe tujja kugenda mu maaso okulaba nga tunyweza ebyokwerinda ate n'okwanganga omulabe wonna anagezaako okutabangula eggwanga lyaffe. Kano Muhoozi asiimye bannayuganda olw'enkolagana ennungi balina n'eggye lya UPDF kyokka n'abakuutira okuba abayonjo mu maka gaabwe ne we bakolera. Omanyi ffe tubaagala nnyo ate twagala bantu babeere health babeere bulungi tetwadagala bafune obulwadde because of gasasiro. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.